Omugenzi ono obadde omumanyiko ki? Emyaka gyenkoze nayo gisika 30. Man of his word, very quiet, very decent, very humble, and above all, omuntu ategeera obulungi ekintu kye bayita omwoyo w'omuntu. Asomesezza bulungi, ayigiriza bulungi, era waagendedde ng'agasiziddwa. Tujja kumusubwa, naye amaanyi g'omuntu tegabeera mu byayogera byokka, amaanyi g'omuntu gabeera ne mu ebyo byalekawo. For example, abasika n'abalala. Buli buweereza obw'amaanyi kuteekateeka abantu abayinza okubeerawo ng'ataliwo. Olabira ku mulembe nga bwe twogera mu Bayibuli, Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo yogera mirembe 3. Bw'olaba Musa oteeka okulaba Yoswa, bw'olaba Eriya oteeka okulaba Erisa, bw'olaba Yesu olaba abatume n'abayigirizwa. So wano wateeka okubaawo abasajja n'abakazi abawulidde message eno ne bagitegeera ne bagyambala bulungi kati bagitwale mu maaso kubanga omusingi bagubatira. Obubaka nabumuwadde dda, namugambye ddagume tujja kubeera naye. Bishop Ssenfuma abadde wano yandibadaga nti mwe mukaaba ki? Abadde kyali nnyo wange akuba amasuuti ye muntu gw'olabira ddala tera omuga nti Bishop gw'olina ekimotoka kinene ate nze nnyina katono naga pasita tofaayo. Gabadde kyali wange nnyo. Omanyi omuntu wo si teyeeyisa nti nno wa mpewo naye muntu ali ki? Ali down to earth. Really omuntu omukakkamu. Ne bwe mbadde ntagana nga mukubirako bw'abeera alina kasente n'akola ki? N'akakuweereza n'akuyambako. No, Bishop Ssenfuma abadde musajja mulungi nnyo. No, tawola nampeereza bwe mbeerayo akalyo ka Pastor Ssempa kiki tekiri omanyi nze ndi pastor wa university. Kitegeera abaana be Makerere bamanyi balinganga mmwe. So anyway ekyo nzize okulaga okunakuwala ate naye yatugamba nti bwenfanga mukolenga pate mujaguze olw'obulamu bwange. So wadde agenze bambi kituluma nnyo kikola ki? Kiruma. Naye nze nzikiriza nti ate ffe tulina okuyimuka ate ne muyinza okuyamba bapasita abapya kuba nze bandaba bakyali bange banneebuuza nti Martin twali manyi yali break dancer, nze nali nsima break dance. No, Bishop Ssenfuma yali boxer, yali bad. Tewaliyo abad eyo maani abagenda okuvaayo Mukama bagenda okukola ki? Okuyimusa. Ekiri ejjukira nga mututte bikuva ku mutima ku Bishop Ssenfuma. Bishop Ssenfuma okusooka omusajja ataasoma bino ebya university naye nga musajja mugezi. Era ekintu ekyo banaye buli lwe mwogera simanya nti abantu abataasoma. Ekintu ekyo mukigenda empola mpola. Lwaki? Bishop Ssenfuma wadde teyasoma n'agenda mu zino secondary school university yakomawa P4. Ye musajja abadde mugezi asinga abadigule aba university nze ndi bwa PhD. Naye omusajja tubadde twenkanya. Sokoleke toteeka ate weeta bifaananyi kati atogenda kulira bino ebya process by process. Tondeetera ebyo. Njagala nkubuulire Bishop Ssenfuma abadde musajja nga wa mizi mu kigambo. Era bw'omukwata n'omuteeka ku weight. Bano mulaba wana balina bituutituuti temuli. Bano temuli. Asijja kwogera mannya ate mwagala mudetere emitawaana. Abasinga wano e Kampala abalina ebituuti ebinene bw'obateeka ku minzaani n'oteeka wali Ssenfuma. Ssenfuma abadde kilo 10, bano bali kilo 5. Mbadde mbuuza togamba musumba Ssenfuma abadde abasumba mu magezi like nga bawuliriza samonize nga nabo abasumba mu ngeri bwetyo. Yes, Bishop Ssenfuma abadde musajja asoma ekigambo. Abantu abasinga kati baava ku kigambo baagala kweraga nti bakabi bagenda ne baleeta bunnabbi. Bawulira kati baliwo bino mbonye n'abonyaabonya abantu n'abakombesa ebigere. Kitegeera oyo ali eyo naye tulina ono olubega wa Fanero abateekawo awo simanya nti bw'obeera n'obutuuke tojja kulwala. Niba nange COVID ono agenda kuleeta ki? Okukyusa kwa theology. Lwaki? Abantu either bagenda kuva mu bulokole okiwulira bagambe pasita wannimba. Lwaki? Kubanga waliwo abayigiriza nti omulokole talwala. Era kati bangi abali mu ddwaliro
bagenda beekweka tebaagala pasita waabwe akoleki amanye nti mulwadde wa covid. Kati bano bafa nero babeerawo babuukabuuka bamanyi makerere. Pasita waabwe yagamba nti no bw'obeera nga olokose ng'olina righteousness of God, obutuukirivu bwa Mukama nga buli mu ggwe, ensiri tekuluma nakuluma n'okola ki n'olwala malaria. Kati bagenda okulwala bakole ki? Beekweke. Naye Bishop Ssenfumo abadde atuyigiriza nti omubiri guno ogulaba guno Bayibuli nga bweyogera, mubiri guno eno yeekalo egenda ekaddiwa. Kati nze nayina enviiri ezakabi Bishop naye wetwate emyaka naye kati naye ngenze enkola ki? Tubadde tweraba naye nga bannange abadde ayigiriza ekigambo ekituufu, era n'abantu abali wano ewa UCC n'abo bakwano be bantu batuufu. Omulaba ali ne mukyala wogo. Kati mu kibuga kino olaba waliwo abantu abapasula ssente ebyamagero byaki Ssenfumo tabadde wa byamagero nti noleta ki no Ssenfumo abadde abuulira owaayo nga bw'oyagala. Ekyokubiri, Ssenfumo abadde asabira abantu n'abagobamu emizimu naye nga tabasaba ki. Kati abanaku ne bajja bano balaba abali emabega bajja abava ekasubi abavaawa tebabajjaako ssente, buli omu ajja ne tukola ki? Netumusabira bamusabira, nange nga wembasabira. Ekyokusatu, Ssenfumo abadde ayogera n'omunaku neyasoma e Makerere. Banze ndiwe Makerere ku university bali abagezi abogera oluzungu oluwanvu. Naye Ssenfumo abadde bonna akola ki? Kyewuunyisa omuntu okubeera ng'oyogera n'ono wa wansi n'oyogera n'owa waggulu. Ssenfumo bw'abadde akikola ekyo. So Ssenfumo abadde mwebaza olw'ekyo mu kibuga alaze ekifaananyi ekyobutuukirivu. Ate awummudde mu wiiki gye tubadde wano ne pasita omu atagana na house ngaalo. Era nabadde jjo nga ndi wano njogera ne Maama Fiina. Maama Fiina agamba simanya bapasita bonna bafere era nze nja kgenda mu ggulu abasoma nga tebannabagenda. Ne ngamba Maama Fiina oli mutuufu, waliwo bapasita naye nga mutuufu si bapasita, wabula batukola ki? Batweteekamu. Era nagamba ne Ssematimba nti yandifukamidde wansi ne yeetondera abantu nga nze ne Bishop Ssenfumo, kubanga omulya mamba abeera omu n'avumaga ki? Era omulya house girl abeera omu n'avumaganya bapasita bonna. Ssematimba namugamba atwetondere ekyayina okikola. Kati mumanye nti mu kibuga kino waliwo bapasita ab'enjawulo eki. Waliwo bano abapasita abo abakwata house girl process bayiwa, then tulina n'abo abafumbirwa mu ndagaano ne batambula mu butuukirivu step by step. Ssenfumo abadde oyo kiki ekirabuuzo ekirala. I pray. Let's hold our faith so that we shed off the tears. That's how the men of God go. That's the way men of God go. There's no other way. When Jesus went, the whole world was astonished. Even others took off from the city and were asking themselves, did you know what happened in Jerusalem? And others were along the roads going. And we are running out from the city. And things are the man died in these things. No, they are talking us. That's how it happens when men of God go. There is always that astonishment. But afterwards you come to understand that that was the moment. I thank God for the life of this man. The last time I stepped on this pulpit, we are laying hands on him here. And even the man when we are anointing him to be a bishop, that's the time when I last stepped here. But I thank the Lord that I stood here. He had given him a date of 2 years. Coming to our conferences that we organize and he preaches. I believe God that he will strengthen us. Don't think that this thing is hurting you alone. It's also hurting us because it really pains. Some pains. You feel that in depth there is that pain. Everybody you converse with has a story about him.
Pastor Mulungi narrated to me a story with him and everybody has a story. But I'm here. This man was my friend. He has been. I have few friends and one of them has been himself. Stephen has been my friend. I pray for blessing as a church. I don't know what we should be doing now. Make promises of any kind. Because everything is happening. But the Lord will guide us on what to say in this military government. I thank you for your opportunity. Living God in Jesus' name. This sword that has pierced us, may you bind up the wounds. Take away our tears. Take away fear and panic. Give us the energy to base on this to go forward. Teach us the way to go. Psalms 90 says, teach us to know the number of our days. Do good works even in these days. Let new raising stuff from this place more than what has been existing. That will glorify your name. And all the glory will come back to you. In Jesus' name. Amen. I ask all of you to stand up on your feet. Last Sunday, I saw Pastor Chibanda. Last Sunday, we buried Pastor Kula. Then I asked the congregation that was there, that day if it was a soldier from UPDF, they would have, if they had taken those gunshots, that my understanding was that they would have respected that soldier. Then I asked people to clap their hands at least for 2 minutes, so that they become our gunshots. I ask you to do it. Because he decided to minister. We thank you for the testimony. Amen. Amen. Dr. Joseph Siroda, thank you very much. Thank you very much. Thank you.